ye Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yekokodde enjawukana eziri mu busiraamu zagamba nti zireetedde abantu abenoonyeza ebyabwe so si kugatta busiraamu. Ono agamba nti zino zivugirirwa abo abeekomya emmaali y'obusiraamu kuba bakimanyi nti babeerawo okwegatta babeera balina okukomyawo emmaali eyo. Mufti Sheikh Shaban Mubajje okwekokola enjawukana mu basiraamu abadde atuuza disikazi Masaka omujja Sheikh Badru Kiruuta omukolo gubadde ku Liberation Square mu kibuga Masaka. Sebo tugwaniriza weewaawo gutandise disikazi Kiruuta okuba ebirayiro neeyama okuweereza obulungi n'okuuma ebintu eby'obusiraamu. Badru Wasajja Kiruuta swear in the name of Almighty Allah. Ng'ogenda okussa mu nkola enjigiriza ya Qur'ani n'enkola ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eno ye Qur'ani erimu enjigiriza y'obusiraamu. Ova Mufti Mbajja amukalatidde okubeera omukulembeze omulungi ekyokulabirako era kimanyi nti akwasiddwa gwakuŋŋanya bantu so si kubatulugunya. Ffe abagoberezi ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulina okubeera kyakulabirako, tulina kweyisa bulungi. Kyokka yekokudde enjawukana mu busiraamu zayogedde nga zitalina mulamwa kuba n'essemateeka w'obusiraamu kwe batambulira musangawo. Nze saaliyo nali ndowooza ndi muto n'omulembe ogwo ogwa Idi Amin ng'atandikira e Kabaale n'akuŋŋaanya abasiraamu bonna bakkiriza okuteekawo Uganda Muslim Supreme Council. Akatiza ng'ekisumba obusiraamu kitali kugatta ddiini wabula omululu ogw'ebyenfuna. Akangudde ku ddoboozi abadde akukulidde eby'obugagga by'obusiraamu ng'abeekwasa ebiwali mu ddiini abalagira okubikumya mu bwangu. Bulina ebintu bye buzze nga bufuna as Muslim community, Muslim believers, as Muhammadan group, balina ettaka, balina facilities, structures. Mubajje n'akamala ku bukulembeze emyaka 22. Here. Waliwo byensobola okulaga. Ababimazeemu emyaka egyo ebyaffe biriruwa. Ebyo bye tukola era nabyo bijja kuddiramu buli abikoze. Kuba ogamba nti olaze obutawa kitiibwa Mufti ate enkya naawe ng'ojja kuba Mufti naawe ekitiibwa tebajja kikola ki? Kuba bamaze okukyama okyamizza. Ye minisita omumezi w'amazzi Aisha Sekindi abanjagidde abakulembeze b'obusiraamu bafube nnyo okwegatta ekitali ekyo abagoberezi babateeka mu kusoberwa. Mu busiraamu kati mukiraba nga tulina obukulembeze bwa mirundi ebiri. Tulina obukulembeze obwa Super Supreme Mufti obw'ekibuli n'obwa Uganda Muslim Supreme Council okulemberwa Sheikh Mubajje. Kati ffe ng'abaana ffe ng'abagoberezi tusaba ekintu kimu ekitusanyusa kwe kwegatta kwabwe kuba baba bagasa obusiraamu. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu lino.